wadde nga bannansi ba Kenya balimi nnyo ab'enva endiirwa n'ebirime ebirala nga kasooli kyokka bwe gutuuka ku mmwanyi bajjayo n'ag'omu buto. Ennimiro y'emmwanyi eno gy'olaba ewangadde emyaka egisoba mu 100 ng'ewerako yiika ezisoba mu 1000 wabula ebbanga lyonna evaamu amakungula amalungi olw'endabirira ey'omutindo. I think they can skip that because you see these trees have been here 100 plus years. 100 plus yeah, years. 100 plus years. Wow. These trees. Eno y'emu ku nnimiro abalimi okuva mu ggwanga Uganda gye balambudde era olunaku lwa leero balumaze bayiga ku nnima y'emmwanyi ey'omulembe okuviira ddala ku nasalo okutuukira ddala ku makungula nga kw'ogassa ennyanika n'enkaza. Tuyize okusalira kw'emmwanyi nti emmwanyi wano bagiwa ebikolo 3. Tukinyambyeko nnyo okuyiga ba grafting kubanga mbadde nga yes nkiraba nenga practically sikigezangako ne kati kenkirabyeko ndaba nga kisoboka nga tekirungi. Tedina Kavana ne Ambrose Chirobi emukyana mu nnimiro y'emmwanyi eyo obwaguuga baliko bye basomesezza bannayuganda ku ngeri y'okulimamu emmwanyi ate n'ebirina okwewalibwa bwe baba baagala okufuna mu kirime kino ekirina ensimbi ezitootogana ng'obukolwa era ezirimu obugagga obutagambika. When you start planting the seeds, you must have started doing the soil mixing so that as the seeds start germinating, you must have potting bags ready with you. After the soil mixing, you start soil potting. If you do your land preparation, we encourage ourselves. I hope, ma'am, you understand what is called zero tillage. You know zero tillage? Minimum. We don't advise people to plow hard and at the kulima is mnaita kulima. Yeah. You just do your herbicide, then you do your hoeing, you peg and hoe. The recommended spacing for SL, this is SL28 or SL34, 9 by 9 is the best spacing. Omulimi w'emmwanyi Kayingo mu ggwanga Uganda era nga yakulembeddemu banne Mabuliro Sekandi aliko byagamba nti wakwongera okubiteekesaako omulaka balimi banne ab'emmwanyi mu Uganda bamulabireko olw'okwongera okutumbula omutindo ku kirime kino. Batulaze nti ekikolo ky'emmwanyi kimu bakifunako kilogulaamu 4. N'omuti omulala ne batubala nti ebikolo 2 kubanga ebikolo byabwe kuliko emiti 2 emirala 3 basukkako awo bafuna kilozi 8 egy'emiramwa z'emmwanyi egikaze naye ffe kitusumbuwa kubayetulamu okutuwozaako katono n'okukuma ennimiro zaffe nga nnyonjo. So ebintu ebyo bannange banaabisoma ne babitegera ne babiteeka mu nkola tujja kuba nga tweyongeddeko bannange emmwanyi erina amannya 3 terimba tevunda ate nga yatunze TTY mbegayiridde mulime emmwanyi. Bayina emmwanyi nga buli kikolo bayina bwe bakibalirira nga bw'obeera n'ente ng'ekamwa bwe tavaamu liiters ezo zoyagala n'ogitunda kati babeera n'emmwanyi bakontrolinga kikolo ku kikolo. Freddy Okwe Abadiang, meya wa Amach Town Council erira mu Uganda, agamba nti bannayuganda basaana okuva mu kumalira obudde mu kino na kiri mbu banoonya nsimbi wabula essira baliteeke mu kulima emmwanyi kubanga okusinziira ku kyala by'e Kenya tewali kyala bakivaamu nsimbi okusinga kino. Let's really work on coffee and lives will change. Better way. And when you visit, you see other putting on the ground, the quality gets maintained. So our visit here is to learn a number of things, and we have learned how best we can keep the quality of coffee so that we raise good money, good price. Wano mu ggwanga lya Kenya ekirime ky'emmwanyi kikulu nnyo era tewali n'omu akkirizibwa okukizannyirako kubanga bannansi b'eggwanga lino mwe basinga okujja obugagga obw'ensibo era ne gavumenti efunamu omusolo. Samuel Kawooya, BBS Telefayina, e Kiyambu mu Kenya.